Minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya addiza bannabyabufuzi omuliro abawagira ekyabatembeeyo okusigala ku nguudo nga bawa ensonga nti emidaala gyagwayo mu butale gye babasindika kyokka obutale buno bukyalimu emidaala emikalu. Kamya era balabudde okukomya okuvumirira enteekateeka za gavumenti nga tebasoose kunoonyereza ssaako okuteeka ebyobufuzi mu bantu kubanga tebirina we bibayambira. Ngenda kubuulira ku mukwano gwange Lord Mayor nti mu nsako eriyo ki bayinza okubanga baana tebakukola ki teyalambula bulungi banga nze mbadde sekirirya nambadde mpita tibanakawempe mujje tulawa minisita kyayogera kiki kituufu wano nsanze emidaala 10 banakawempe 10 abatembeeyi mujje emidaala mu pulezidenti tuwadde mwezi gumu ajja tuleetere sente KCCA twagala kulaba oba wasezi ibadde biri muki. Minisita okwogera bino abadde akyaddeko mu katale ne paaka ya Usafi gyalambuziddwa emidaala n'okulamusa ku basuubuzi. Abasuubuzi balaajanidde minisita Kamya ebizibu byabwe nga bagamba nti okuva lwe bajja mu katale kano tebafunanga ku baguzi kyokka basasula ebisale bya waggulu nnyo nga kino bakitadde ku takisi ezitakyasaabaza bantu abaali babagulako ebyamaguzi byabwe. Basuubuzi bannange takisi ezajja tetwakola. Takisi zaakwata ekkubo ne zijjayo maama. Lwakuba bakuleese sipiidi twandikukulidde ku midaala omuli engoye zaffe. Naye tulina amaziga n'obulumi bw'amaanyi. Twajja ne ssente nnyingi. Engoye tezibeerawo mu mwezi zitukuliddemu. Tetulaba ku bantu. Era ndi musuubuzi w'amaanyi wali mu katale. Naye kati ne bokisi nasi asobola gisooka. Ne bwenfuna wenjeewola sente zimbula. Mukyonebena bifiira ku midaala baka munyanya eri mu midaala totuuseewo. Wandabye emidaala bwe gifaanana. Mukyonebena bifunda bugunzi ku lunaku olondamu bulonzi. Olira abantu buli omu ali mu bulumi obw'ekitalo. Nekyembadde nkusaba maama. Otukira abatembeeyi ku kkubo nga bwe wagambye. Naye era amaanyi gakyabulamu. Kanga ne ku ssaawa eno era abatembeeyi gye bali. Tebanaggwaayo. Bino ebibadde bikyagenda mu maaso. Baddereva n'abasuubuzi mu paaka n'akatale ka Usafi basiiwuuse empisa mu maaso ga minisita wa Kampala Betty Kamya nga balwanira akazindaalo olwa buli omu okwagala okwogera eri minisita. Bano bawoyaweezeddwa omwogezi ku mukolo guno Lukyamuzi Ali era oluvannyuma ne bakakkana. Kati buuliziganye security buuliziganye ono wambala okwogera addako ekatanyole kasigo mugamba kati abali abasuubuzi bannyonnyodde minisita ng'ebyobufuzi bwe bisinze okubakosa olw'abakulembeze okudda mu ntalo z'ebyobufuzi mu kifo ky'okubakolera bo abagoba ba takisi mu paaka ya Usafi bakukkulumye olwa siteegi z'ekimpatiira ezibamazeeko abasaabaze ng'era tebakyalina ssente yadde n'ekikumi ne balumiriza abasirikale ba KCCA okwenyigira mu kulya enguzi ekibaviirako okussaawo siteegi zino. Beewakana leka tutambula ku bigere we ziri zitikka wali. Naye twebuuza ffe be baleeta eno nga ffe bannannyini masiteegi n'entandikwa kivuga 86 abeebuziga siteegi bajja n'emmoloka 8 ezaali zikola mwami tutuma nali naawe naye emmoloka 8 mukamange emmoloka zizi siziga siteegi ziri emmoloka 4 kaakekendera ku makya tutikka namba 2 tesenga obeera gwe n'osala okuva eri mu kulokotawo n'oyita ku nakivubo bbulu n'ojja n'ebigere n'olinnya emmotoka egenda eggala ate emmotoka neddamu n'ekuyisa wayise n'ebigere owulira bulungi Ologoba emmoloka wali. Aba enforcement babambadde yero. Abasajja abasolooza waliwo bagabanira. Mu kisaasi era babasinziira era babamanyi era ssente baziryako. N'abalala nabo bennyini basolooza. Akatale ne paaka ya Usafi byazimbibwa emyaka 4